nga bagamba Thunder Road nabo bakutuusaako sema gye tulekedde, nga bagamba STX Films bakutuusaako sema gye tulekedde. Mu kutandika yakatandise bw'atyo olwaliro tulina gwe twatandika naye yali agenda maaso n'okweteekateeka era ng'erudda waliwo omusumba agezaako okutambuza enjiri mu masekati g'ekkanisa, waliwo abantu be yali ayogerako abasobodde ogezaako okubanga bayiwawo omubiri ku lw'eggwanga ng'ogasseko n'abantu b'eggwanga lya Amerika, era ng'agamba twandibadde tubalaga omukwano. Waliwo ayitibwa Jolie, Michael Randolph ne Benjamin Ellis, babayita bakwateko basobole okujja. Bano abasajja sebo beewaayo bagezeeko okubanga baweereza amagye okusobola okuuma eggwanga lya Amerika okubeera Sebuka Sema ketwogere bakayise kontrakita nagamba Vijay Junior nga bulijjo ku mutimbagano gwa muno waaki mpozi ng'ogasseko ne Ronnie's Entertainment asiikanibwa ku View Plaza, nga bagamba Gillian Jacobs agenda kuba musema gye tulekedde ng'ogasseko ne Bon Foster, Eddie Mashan nimu ali mu kawungezi k'olwaliro, nga bagamba Jedi Pado tagenda kabulamu, nga bagamba Kefa Suzan Kabaka ne yazze. Kani mu kaseera kano eno batugamba nti Fort Bragg eno beesi y'amagye. Waliwo abali bagenda maaso n'okweteekateeka, nga bagamba Victoria Thomas ng'ogasseko ne Nagodi bwe baanoonya abazanyi, Alex Belcher naye teyabula ku mukolo gwa sema gye tulekedde. Lori yakwateko n'ayitamu n'ajja ebbali, nga bagamba Kevin Elderman naye mwali mu sinema, ne bagamba Louis Nissen tagenda kabulamu. Ono agamba ntusaba Mukama eri abo abagezaako okuwujja ebitala naye ng'ate babiwujja okusobola okugezaako otuukiriza n'okugyawo kye twandiyisa amasitaani. Tukusaba abasajja bano babeereko, tugenda kusaba okafatinga family zaabwe nga bagenza okuweereza eggwanga mu ntalo. Twagala omukisa ogw'enjawulo guteeke ku baana baabwe ng'ogasseko n'ab'ebika byabwe bonna. Mukama tukusaba ogezeeko babeererawo obakuume ku lw'eggwanga lyaffe eggwanga lya Amerika. Esara yaggwa era bwe bano basuka bagezeeko kubanga bawa omusumba engalo mpozi ng'ogasseko ne bwe baali basabira mu kaseera ako. Tudde eri Road musaatu akeera kajjuza nga bw'okiwulira lwebo n'obusinga abumala agenda maaso n'okajjuza njagala olabe. Yakwate kubo najja ebbali nga bagamba JP Davis yawanika olugero lwa sema gye tulekedde era nga bagamba Talikisale yadirekita w'okuntiko. Yakwate kubo n'ayitawo ebbali asobole okugezaako okwerongoosamu n'akafo keno gy'akasiba kali masekati g'ekibira eyo eringa sanctuary yese nga abaafunye engeri ya tagali gyatera okwati kubo najja awumulira mpola mpola. Kakati nawe empiso ze yeekuba tugenda kakwata mpola tusobole okugezaako okuba nga tukanyonyoka. Alina obuzibu ku sayidi omuviivi vivi lijja ne limukyankananako yadde bali n'abaako byawandiika bulebwa obusinga bamala mu kusoma bitabo ku exercise munamagye alina ekifaananyi kyakabulaja wali eri nga bali bombiriri. Kasita bwe katuukaako okuwumula akakozesa nga bwe kiteekeddwa okubeera. Kagendo mu masekati g'ekyo yakwati kubo n'avuga katwanga era bw'atyo n'avaayo gye yali n'ajja ng'asembera ku sipiidi etekaniko kamala. Lengera yayitawo bugenda okukyabwe bati ng'atuuse bwe yali yeetaaga otuuka mu budde. Kwate kubo n'ayitamu mpola mpola nabagambye tuli kwanjula kwako. Jawo kabendera n'asooka akasimba pembeni yalingizaayo kaalaba eki ekigenda maaso agenda okulaba nga kirabika tewaliwo. Yakwate kubo n'aggulawo gagenda aggulawo ayingira munda asooba alabika tayagala kuteganya abali waka, tayagala basumwa, tayagala bazuukusa. Yasalawo ayingirewo ngeri ya kimpowooze era bwe yatuuka ebbali yatula mu ntebe okusa nti yali muko omunnange. Yatula mu masekati g'entebe kyava asooka kalira n'asiriikirira alabe ekyekira kuba omukyala amulengera. Nonsonyiwa amadde saagala kuzuukusako nolwedde ffe tubali tutunula. Osegeera sooka omuli training egenda etya
training so far. Tuinamu akadde ka sexy anti omwana atunula. Oyo omwana tagenda soma olwaliro anti olwaliro lwa mukaaga. Kyoga akula omukaaga tebasoma. Kuvira ddala mu 1953 abantu basoma lwa mukaaga. Bannange oyagala okubuuza ku kitaawo. Yamuyita n'amugamba jangu obuze ku kitaawo. Kiki olinawo sokoleke tulabe kiki olina. Genda okuza amaaso. Anti oyo gwe mu ndeege waggulu mbiri. Okimanyi nti ekyabadde akikolako kumala wiiki nambirira nga yaga kikolera gwe. Yagamba kino ng'ate kisufu munnange. Kakene enkeera waalo Jikolwede yali atuuse obudde bugenda kukya. Yakwate kuba ne refreshing awo ne yerongosyamu. N'asalawo atandika okubaako emirimu gy'akola egy'awaka ne mutabani we mu ngeri emu oba endala. Laba yakwate kuba n'amwetika omukyala yali ludda ng'alengera. Ati ndi kuli mabega. Musajja wakwagala family. Yakwate kuba ne yeetika mutabani we n'amuleeta erudda. Kyonna kye weetaaga nti ngenda kubeera nkyagala otye. Yaleeta katabani ke kalina okuyiga okuwuga. N'akayisawo paka erudda mu liyodi. Baabano bawuga. Yakwate kubo n'amufuga n'abako wamutuusya. Kyaba mbuuza oli mwetegefu. Bami ngenda kusaba atondeka amabega. Jaaka ngenda kusaba otunuulire. Ngenda bala 3-2-1. Then okuba amazzi ojenga oyolekera wendi. Wuga mutabani. Musatu ali mu kutyaga manedda kono wuga. Ojasobola amaaso gakumire kunje. Kozesa ebigere by'okuba amazzi. Jangu. Kawuga. Gyako genda kikologenda kutuuka kakana nga katuuse waali. Olaba w'okigusizza. Kaagamba nnyina waako nkigusizza maama. Kati nsobola okuwuga. Bambi. Nakyawulira essanyu munnange. Baakwate kuba omutaagamba nateera. Yajje bali gero kapima okwekanya nga kawavu yesebo ekakuze. Kati wano kiraga nti oyongeddeko inchi mu myezi 7 muto n'abuuza oluze ekyo kiba kimala. Kono tewabeera wabi. Kati yakwati kuba n'asooka atulamu erudda musatu alina byalowooza bingi. Bali wano message ez'enjawulo zajja. Anti munayinza essira okuva mu Bills Recovery. Njagala kakasa ogenda sasula ddi kuba munaye akadde keetoolodde. Ziba teziri busa waliwo yamukubira essimu n'amuga ajje musono osonywa naye. Commanding officer ayita testing team yonna abagyetaaga ku base. Bakwetaaga otuuke mu budde. Waliwo yamukubira essimu n'amugamba nti commanding officer yeetaaga testing team yonna gye batesinga. Ekwateko ojje. Ame Sergeant first class James Hapa bakwetaaga. Kimanyi obukosi bayita ye. Nakwate kuba n'ayitawo najja. Kali abasinga bonna be bayise bali affected by the Rutalo. Kali bali bagenda maaso n'okuba nga batendekebwa bagezaako bajja engulu. Ngenda kusaba obere kwati Sergeant. Anti onayitibwa Colonel by CEO mupya, commanding officer mupya. Bagamba nti eviviri afuna obuzibu nateera. Thank you, sir. Muli musufu gobadde okola mu rehabilitation. Niye bagamba nti amawuggwe galimu engeri y'oluzzi. I've done 4 combat rotations. Nze kwolaba nkoze combat rotations 5 mu myaka egyo. So kati abadde tafuna buzibu n'amawuggwe kubanga kubitadde amabega bukukyanga yewandiisa abadde nago. Kiraga nti obadde weekuba eddagala. Neddagala ery'ettabbo kamala obadde olyekuba. Ate nga kyewunyisa okubanga oli medical sergeant. Oli medical officer. Team, sir, I want to stay. Nze njagala kusigala ku tiimu. Nze sifaayo commanding officer omukadde kyabadde agenda maaso n'okwenkalijinga naye. Nze ku saidi yange sigenda kukkiriza bintu ng'ebyo naddala kubeera ku special force ng'okola ebintu ng'ebyo. N'olwekyo sigenda kukkiriza. Ngenda kusiibula magye mu bitiibwa. Jasi ogenda kuluzinga benefits, ogenda kuluzinga pension ng'ogasseko ne health care. Ekyo nkigamba. Katonda wange. Yawulira nga aweddemu amaanyi ne tewali kyakola munnange. No commanding officer omupya. Ekisooka baamuzuula nga alina medical condition. Ninga bagambye nkoze rotations 2 tours eziwulirako ddala. Mali myaka 5 ng'eyo condition ngiina. Ate nga mbadde nkola bulungi jasi eviviri lyafunamu obuzibu. Ono yamugamba ekiriwo. Andi senga bakukkiriza okusya ku repetition gy'olina munnange senga bakukkiriza mu embeera n'osigala ku magye private bujja kugwira. Yagamba is okay.
oli munywanyi abali ayagala mugamba ati munayi namugamba isooke tofaayo kakino bamusiibudde magye wabula bamusiibudde n'ebitiibwa bye abadde talina repetition mbi magye wabula yafunamu obuzibu evivi lyagenda ne likyankalana kati abadde ku rehabilitation ng'agezaako ditereeza nakwetereeza naye kennyini ono yagamba nti bagenze ne bakeberayo ekyevivi kyo kibadde kiryoke naye bagenze ne bakizula nti abaddeko eddagala lye ku bugezaako okubanga yeetereeza psychologically mpozi ng'ogasseeko n'okunyiga pain kati eddagala lyabadde akozesa terikkirizibwa limenya amateeka ate ekirala engeri gy'ali commanding officer alisi ye yandibadde akimanya n'atakozesa drugs ng'ezo yatuuka ekiseera nga kirabika oba n'ennyumba beetaaga gitunda kino ki aba bayita ba debt collectors bagambye nti basobola otuyamba oba osanga ne batuwola akasente interest rate eri etya basaba 18%. naye ati waliwo weesobola okujja sente ezaddala oyagala genda mu private contracting nedda sebo sigenda kigganya wangamba toligenda mu private contract kono manyi kyenayogera ni kati wetutuuse kyabika tugenda kwetaaga real money nedda sebo yamugamba nedda byonna bikole naye togenda genda mu private contracting kakino private contracting ebiseera bisinga gatera kubeera amagye ga bwannannyini era nga amagye ago bagapangisa singa abawo mission eba yeetaagisibwa for example America esobola okugamba ffe tetugenda genda mu lutalo lwa Russia ne Iraq naye ate aba Ukraine ne bajja mu America ne basiikana abalina amagye g'obwannannyini ne babapangisaako amagye ago babeera nga bamachineries kati yo omukyala amugambye nedda ssebo wangamba togenda genda mu private contracting ebyo biveeko babasindika ne bagaba balwana entawo n'eggwanga lya America limanyi obbakozesa jaswa kubanga nti baba babasindise ku mission ez'enjawulo eggwanga lya America lisobola okwegaana ninga basobola okujja ne bapangisa amagye ago okuva mu oyo agayina ag'obwannannyini. Where's our son? Yamusikana ali waggulu ku baati ambuuza okola kikona embeera y'obudde yagadde entereze waggulu mutabani ali wayeebase. Can you come down? Enda kusaba osokojje wansi mbadde nkyalina byennyina omaliriza waggulu eno waliwo kyenjagala okugamba ate saagala kugamba ng'oli waggulu eyo ngenda kuba nvaayo Brianna. Mason nolo tokimanyi nti yafudde ekiki Mason alabika Mason yafuuse mugenzi nva kugana ne Susan esaazi no bwe twogerera kati waliwo seyaawe ayitibwa Mason ninga seyaawe yali yasalawo okugenda mu private contracting yagenda mu private contractors ng'amaze okubeera discharged magye kati ono amuleetedde information yamugamba nti yafudde era nga bagamba nti okuziikwa kwa nkya nze sigenda kuziika ogenda genda Brian oziike yamugamba nze sigenda kuddamu kuziika abantu bagenda mu private contracting magye kyagala nje mbikoye abaana baffe ebyaddala misho ze babasindikako zibira gya bulabe kyokka n'omwami kyekirowoozo kyayagala otandika ofuna essaawa zino olw'ensonga kubeerako ssenteko okola ki ekyaki okola ki waggulu ku baati masekati g'ekiro mbadde ndi mukutereeza baati labayo yamugamba kyenjagala ogezeeko otegeera nze ndi bulungi anti Mason ekyo kyeyagamba Suzani mu butuufu ebituuse kati ndi mukutya Mason naye yagamba Suzani nti ndi bulungi kati wewe yafudde namugamba saagala oterwa nsonga ze sigenda kubeera nga kitange tebugenda keera ku makya nkuddukeko oba nkulekeko n'omwana sigenda kulekera famire yange tekino nga bakuzizaako kemabega musaatu bambi kitaawe yali munnamagye wabula kitaawe yali musajja lwokyafu ye musajja yamwetikanga n'amuleeta ebbali ne bamukubako taatu yebbendera ya ggwanga lya Amerika kitaawe kuvira ddala mabega yali amuyigiriza kubeera soja ninga emyaka gyali mito okamala bw'amaliriza n'amukwasa erudda akatabo kakwate yajja bino byali biseera bikadde ng'akyali muto yakwate kuba n'asooka ajja ku ntaana ya munywanyi yali bali yasooka n'ayimira n'asiika ziba tezibuuse akyaliwo omulala yajja n'atuuka waali kabulaja ensonga waazireeba munonga
yagamba nti okimanyi teyandi byagadde bino koona ebyakye ebyokumujagulizako kumuziika oba kufa nze neewunya n'engeri gye batadde akatofaali ke mu ntaana ayinza okuba yabadde ayamadde katonga waye babeerawo ne babisekamu kubanga ebyentalo babadde mu ntalo bakyali baabwe bangi abafudde so kati kikyewunyisa basigalira bisaagiramu soko omuli yabadde atya kono kikyotegeeza yafiiridde mu masekati ga tulo kyogamba famire egenda funa full payout bagenda basasula bukosi baba balina basasula akasente bade njagala nkuyita ojje wange tulyemu ekyeggulo tonabaana kulaba maka gange amapya genda funa buladi ngenda kusaba kwate kubo jje janguuka eka kainono kyaliwe naye yava mu magye naye nga naye ali mu private contracting kwega yafuna private contractors kati bakolera yatuuka ebbali unamugambye ngenda kusaba ojja osokola munene ku maka amapya ge nafuna wabula agenda otuuka ebbali otuuka mu maka nga baaba loodi seba ayina amaka ayina ennyumba yabakaguje mulimu buli kimu kyonna ekyetaagisa yajja erudda ayina ne mutabani we jaswa kwa mutabani walimu olulema unaagenda otuuka ebbali yagamba katonda wange amaka bitya buladi ogenda kunambuza ennyumba oba noonye maapu ntandika okwerambuza yafuluma ebweyo ne bajja erudda ono munywanyi we nfanfe ayitibwa Mike kyaliwe Roger Clemens over here. baatuka ekiseera nga balina okufunamu ekyokulya kuba yali amuyise bali ekyeggulu baliire waka ekyeggulu anti webaza mukama okubanga osobodde okukomezawo Uncle James ng'ali safe wamasoko omuli ani soja asinga gwe oba kitange anti kitaawe yali boosi wange nga tuli magye nali mukama we naye oba nkigamba ekitya twateranga okwebeererawo twalinga baluganda era dda mu butuufu twalinga baluganda wama kituufu wataasako obulamu bwa kitange nedda yes kale yes n'olulala sebo yanzijako masekati ga bbaala kitaawo namusika n'embeera gy'alimu ng'ekanga leegera Mikey loves baseball. okimanyi nti Mike ayagala nnyo baseball nze mulaba okusya ku mbeera gy'ali mu condition gy'ali mambi alwana There's no beating it. tagenda kisimatuka ekyo ekyamuziŋŋamya In best case, he'll need special care. ekituufu kiri nti ekiyinza okubeera ekirungi ajja kwetaaga special care obulamu bwe bwonna obusigalidde tewali kigenda muyamba oli otya gwe kono nze ndi bulungi obulamu mbutambuza igwe ogamba otya nti oli good You don't fall off the grid for 2. kineewunyisa okubanga bw'oba obadde good okumala emyezi 2 nga sikuwuliza kiba kitegeeza toli good yogera amazima kati lambo tuufolooza nkole ki gw'oba olabamu ki ekintwala mu maaso Watching my kids grow up. nze kyenjagala kulaba abaana bange nga bakula mbalabe nga bamwenya Making sure they're set. nkakase nti kati bali set And have. mbawe buli kimu kyonna kyesaasobola kufuna nga nze nyina okwetereeza mu ngeri emu oba endala nange siri bulungi go ge mazima There's help. waliwo engeri gyensobola okuyamba tuŋŋamba nti ogenda kunteeka mu bino ebigenda okunzisa gye bujja maaso eyo nedda ssebo aba private contractors bancontactinze Yeah, you deserve a pay. then kati genda okole kuba weetaaga akasente Take it. banka eri katofaali kakasente kakwate osekera Decent cash. Put a down payment on the house. yagamba ekikulu kya byonna osobola okufuna akasente n'osasula ku nnyumba 5-6. bakusasulira ddala sente eziwera ez'ennaku 5 nnaku 6 si bya missoni ya myaka It's okay to cash in. kiryoke okufuna akasente Darwin out here. bino tebyetaaga kubeeramu science tebyetaagamu bakakeesa ba Darwin Ruthlessly adaptable. baatutendeka kubeera ki kye tuli tulina okukikozesa Mercenaries in the end. ffenna tukomekera tuli ba machineries ne bano abaweereza eggwanga mu magye nabo babeera nga ba machineries so kati ki kyolina Josaka agency kyenina kiri wakati awo sikole ya Josaka sikole ya agency That's sick work. yagamba nyina benkolera naye nga bali legit natsec national security $350. basasula ndowooza nga kisinziira buli ssaawa bayinza okuba 3-5
Can you get me in? osobola okuntuusaawo Your president shook you. syagwe pulezidenti yakwata ne mu ngalo They pull my clearances because of blood work. naye ate ekyewunyisa clearance yange bazijja ku lwa blood waka wange biveeko ebyo naawe lasite ye tafaayo ku kikyoteeka mu musaayi gwe gwengenda okutwalako wa national security yamugamba kale That's what I want. kubanga kyeneetaaga I need this. mike ekituufu kiri nti ndi mwavu neetaaga akalimu akagenda okupa sete ate ez'omwangu kuno ngenda kusindikayo erinnya lyo tofaayo kagenda asoose n'amubuuza okulira bajjosaka nga bonoogamba department of defense oba okolera agency nga bonoogamba nti oba CIA oba FBI n'amugamba nedda benkolera bali in between NETSAC national security yamugamba yes ono ayinza okuba nga private contractor wabula ayina base ng'ogasseko ne support ya gavumenti mu ngeri emu endala gwenkolera kibula amugambye nti ensonga ziri mu national security bano benkolera balinga ba NETSAC lengera tagali yamwetika n'amuleeta laba amugambye ngenda kusisikanya lwasse kubanga obona ada agamba banaasobola okunzikiriza n'amugamba shagwe president gwe yakwatako ne mu ngalo kusya ku services gye wakola magye n'amugamba naye ate munayo ebitu byange bisinga byonna babipulinga down olwa blood work banke biro omusaayi nga nkozesa ebiragalagalo n'amugamba lwasse byo ye tebimukwatako ku kyoteeka mu mubiri gwe ye tebimukwatako ekikulu nti oli mulungi mu services. This is James, old running mate of mine. Where is he? ono yagamba ono James sikyali wange njagala kusikana bosi wa Farinkai Kerodi yali bali njagala olaba ate njagala wekanye kagenda mpola nenga kalina information chief Tasty for me. wae nyina oinako olinayo kesobola okulyako omusimba kana sokali ekalabe gero kalumamu Like fucking candy. kalinga kakandi kwata bulaza To meet you. nsanyusa okusiikana munange You cut the circle. My name's Rusty. byokumpita sabikomye mpita Rusty Jennings osegera Boots. letere engato zangawo Hey, Dave. olina ava wasooka abaleke bagende maaso n'okwogeramu Good, thank you. ndi bulungi tofaayo nakwateko bonaamuleetera engato ekifa Sutherland ag'obuzaali agenda okuza amaaso nga fayiro ye eri wano abadde nga amusomako amutegeera amunyonyoke yamugamba Mike ye musajja gwenkoze naye omusufu niye ataŋŋamba naawe oli mulungi Yeah, he taught me everything. ekisufu kiri nti eyanjigiriza olomosi buli kimu kyonna kyemmanyi Our reputation is the only commodity we got left. reputation yaffe ye komiti yokka gye tusigajja mu mulimu guno kwegamba obeera omulungi kyekintu kyokka kyosobola okuguza omuntu n'abaako kyakuwa obadde osomako Mike's, Mason's. reputation yo eyange Mike Mason Your father's. ng'ogasseko n'eyakitaawo kuno kitange talina wajjira mu mboozi gye tuliko Due respect. ekisiibwa ngenda kusaba ebyakitange biteeka erudda ajja ensonga eno agijjamu yinza okuba tomanyi naye ng'ensonga eno agijjamu We gave them our minds. abasajja bano twabawa ebirowoozo byaffe ne tubawa emibiri gyaffe n'emyoyo gyaffe wulira They chewed us up and spit us out. niye kyewunyisa baatugaaya nga bw'ogaaya enkwacyo ne batufujja ebbali Certainty. ne batuleka mu kutya A sense of abandonment. But ne tubanga emibiri gyaffe gijjuddemu nnaku kuliibwamu lukwe n'obeerawo ng'ofiringa guilty now, everything that happened to us. ng'olowooza nti buli kimu kyonna ekyali kituusewo mu bulamu bwo oba osanga yali nsobiyo naye nga te si nsobiyo wulira Know exactly where you are right now, son. nze ekifo ky'olimu essaawa zino osobola okukitegeera mutabani Was you. nange naliko mu mbeerayo We all were. ffenna abasinga Why we started our own. yensonga lwaki twatandikawo ekika ekyaffe kino okyegera I know you got options in front of nkimanyi olina options z'aba private contractors nyingi maaso go you. And if you're looking for a big naye bw'oba onoonya omuntu agenda okuwa akasente omuntu atagenda kuyitamu kanaana batwipo kanope bajasye abo bonna abasigadde kasasiro niwe weetaaga owuliriza enze business kino nkisegeeza kyegamba gigs, it will rub off on you. abasinga no bayinza okukozesa ne bakubba owulira What is it? soka lisooka omuli gwe kiki olina ku mmeeza Different or what? ofayo yanjawulo ku yabali storage mbuulira beera straight Honorable nze ngenda kuwa amaka nkwe n'omulimu otulagera kuleetera buzibu there's no bullshit. We operate with direct yamugamba ffe boolaba ssebo tuoperatingira wansi wa directive ya pulezidenti security. zino ensonga ze tukolako za kugezaako kujjawo threat eri national security tukolera munda Range. We import and export coffee, tuli mu import and export ya kaawa bwe batulaba which you did in uniform, sledgehammer. kyobadde okola mu uniform bibadde byakozesa nnyondo
Scalpel. Akaffe jasi bitono nnyo si byamaanyi. Only come out when they have to. Emmundu zivaayo nga zeetaagisizza naye tezeetaagisa nnyo ebiseera ebisinga. That threatens our national. So kati waliwo agenda otiisa kwegamba waliwo threat gye tulina onotulaizinga okuva mu Berlin. Not approved. How long? Kigenda twala bbanga ki? 3 tops. Kono kigenda kubeera wiikisi 2-3 ekinene. What do you say? You down for the cause? Ogenda kukola omulimu oba nedda? Yingirawo. Yagamba kale tewali tabu. Mike and Dalton will walk you Mike ne Dalton bagenda kuwa paper waka. back, obviously. Mukyala wo ne muwala wo kuona ate mukyala wange ne muwala wange bagirawo mu nsonga zino. When you get back, Nze mbadde nsaawa okomawo. got together and broke some. Mbadde njagala tutule ffenna ku mmeeza famire yo tugirabe. So you're not. Era ngenda kuwaayo kaceeke ka mitwalo 5. Jasooka leke waka. Weebale Kerodi amugambye nti ffe abasigadde basobola okukozesanga emirimu gye bakola gigenda kuleetera okusaanyizibwawo ate ebiseera ebisinga bakubbe n'okubba. Naye ffe ebintu bye tukola tulina directive okuva eri president newankubadde tubeera under black operations naye nga tubeera ne directive okuva eri president okuneutilizinga kyonna ekiyinza okubeera threat eri eggwanga lya Amerika. Era n'amugamba gwe tolina kweraliikirira mu ffe n'emirimu gye tukola oyinza okubanga eri gy'obadde mu magye okozesa nnyondo by'amaanyi naye byaffe bibeera simple. Emmundu evaayo we yeetaagisiza. Amugambye nti ffe tuli okuneutilizinga threat. Kati wabeerawo ago amagye nga gavumenti egamanyi ga bwannannyini ng'era ebiseera ebisinga egakozesa. Naye ng'ebiseera ebisinga bwe baba bakusindise ku black operations ekibeerawo singa babakwata ne gavumenti ya Amerika bwe bayeekusindise babeegaana. Ne kati oli abadde amukakasa nga amukonfirming nga muteerako stamp amugamba nti ffe ne baba bakutte alisi gavumenti ebaako engeri gyeyiiya. Newankubadde kiyinza okuba tekiri in the right channels ne babaako engeri gye bayiiya ne tufuna engeri gye tukujjayo abasinga babeegaana ne babalekayo ne bafiirayo. Era baba bakusindika ebiseera ebisinga oba oteekeddwa kimanya. Naye nga ebyo byamugambye biyinza okuba nga tebiri ku mpapula naye nga amugambye ekyo gwe kye njagala omanye. Kubanga nekyaliwe Mike yamugambye nti bano balinga ba NETSAC National Security. Jasi newankubadde magye ga bwannannyini. Yajja n'abiriramu omukyala ensonga n'agitegera wabula teyali musanyufu. Naye nga bamuwaddeyo kaceeke ka mitwalo 5 nga bw'onogamba nti ako kakawaka gw'onobeera eri ako jasi kakuyambeko ewaka. Era n'amugamba nti operation gye mugendako bagenda mu Berlin ya ekinene nnyo wiikisi 3. Ne wiikisi 3 ezo zigenda okugwa kuvayo ng'olina akasente mitwalo nga 8 ng'osobola okukola buli kimu kyonna ekyetaagisa n'okutambula obulamu. Yajja bamugambye mu Berlin gy'alaga waliwo gwe baagala neutralizinga threat eri national security. So kati ebisinga tolina kugenda nabyo. Buli kimu kyonna kisobola okugezaako ku-identifyinga gwani ne wajova oba oteekeddwa bireka ebbali. Newankubadde institution bamugambye nti eyinza okuba nga eri supported by the government wabula tebeera in the right channels tebibeera legal. Naye nga ate government eba ekimanyi nti ako organization gyekali era tukakozesa senga tuba tukeetaaze. Baakwata ekkubo ne bajja. Yali yatuuse dda mu Berlin. Ziba tezirewusa agenda okulya waliwo akookona. Yakwata ekkubo n'alingizaayo. Only took me 8. Wangambye nti ogenda kujja mu dakiika 13 kitwalidde eddakiika 8. Ono ayitibwa Salim Hussein. Myaka 42 profesa mu kikwala ne biology kwe kakitwandiise virus. Alina gy'asomesa at least ennaku etonotono okumala emyezi. Alina ka research, alina waakolera research. Alina ka private laboratory kali kilometers 4 ku Stadium East. Category A. N'asooka amubuuza ono kiki kyaliko ono bioterrorism category A. Cars in the parking lot. Emmotoka bayisadde mu parking lot Fiat Tipo yagisiikanamu. Kakeno waliwo omusajja gwe baagala ogezaako otunuzaamu ensonga. Bagambye nti omusajja myaka 42 profesa yakuguka mu kiyitibwa biology ebintu bya virus naye nga bagamba nti ayinza okubeera bioterrorist. So kati balina okugezaako omutambulirako. Omanye America esobola okubeera gyeri nefuna information nti mu Uganda waliwo omuntu ayiya nuclear bomb. So kati bo newankubadde baati balina access ng'eggwanga ddamba liba terina access kujja kusiikana
kibakola basindikayo abatujju wabo baba kitwala nti ogenda kubeera threat gye bujja maaso kyonna kyonna ekiba kigenda maaso n'okolebwa gwe akola nuclear kojja mu Uganda obeera threat eri national security eri eggwanga lyabwe oba ebyokulinda by'eggwanga lyabwe. So kati before nga tonna bafuuka tagali they have to neutralize you baba bateekeddwa okutegula ng'obudde bukyali. Kati yono omwami loli bamusindise for reconnaissance basobola okujja ne bakebera ne bakutambulirako ne bakwekebejja okumala ebbanga eriwererako ddala ate naddala nga baagala okuneautralize nga baba balina okutegera daily routine zizo ebintu byo bitambuza otya buli lunaku programu zo zibeera zitya. Omanyi buli muntu alina daily routine nti buli kumakyazuukuka n'ayamba ky'abaana n'abatwala ku ssomero mubanga bweti n'akola kino mubanga bweti n'akola kino. Singa bafuna daily routine ebiseera bisinga kubakolera strategy kubayinza okufunganira yajja mutambulirako nalaba wajja akolera. Kati kiro baba balina okikozesa obwegendereza kubanga kati omuntu ngono bw'aba agenda maaso n'okuyiiya akawuka ak'ettabu ng'akikolera mu Berlin Germany there is a possibility okubanga ne government ya Berlin oba government ya Germany eri mabegawe kisoboka okuba. So kati balina okubeera abeegendereza obutateekawo ntalo mu masekati g'amawanga balina okikola ne kibeera smart nga gavumenti neweeba enoonyereza tesobola kumanya nti kyo kyabaddemu omukono gw'Abamerika. Ne bagambye tuli kapya bakayise contractor lori yajja n'akuba essimu ng'alina gw'ategeeza results zonna ziryoke buli kimu kyonna kiri essimu akozesezza eno olw'ensonga yabadde alina byasuubiriza nti munnange wayinza okubaawo ebitali bituufu yinza okuba ali wamutambulirako yajja erudda yava asooka afuna omugwabi wabula abaali wanaagenda okugira bw'ati amaaso n'agateeka pembeni ofunemu ekirowoozo ekigamba omanyi omuntu osobola okubeerawo n'ofuna instincts kisinzira ku kiki oba okola osobola okufuna instincts nti waliwo akutambulirako kituufu Rodi yali busukka kkubo naye nga tasobola kumulaba zibadde zibusa omukyala yamuyita Salim jangu munda Rodi kye yakola sebo yeesikamu kati n'obugendo kya ku makya yali akyali in position yali akyaliwo nga tanaba kuvaawo. Bamugamba akwate kuba ave yajje ne bamusirika location wabasi we babasikanira baba amaze okufuna ekyetaagisa bamugamba akwate kuba aveeyo yajja yakwate kuba n'ayitawo n'asooka ateekamu erudda koodi era bw'amaliza okussaamu koodi n'ayita mu bulambalamba yajja obadde tenabafuna bulungi ku tulo era yayitawo n'agwa eddali n'asooka akuba busingiizi zibadde zeebusa n'awulira enswagiro agenda osituka nga kyaliwo ali wano Mike gwevaayo naawe saaga bintu byakunkooya akakaino baabayita bagenda mu briefing ebikosebwa bibeetaagisa ebimu byali byamaze okuleetebwa kati agenda okuzza amaaso wano waliwo gundi gya Katwanga kakati ekiriwo Salim Muhammadi Mohsin myaka 42 mu Syria ebiseera ebisinga adayinga ekirevu omanyi bannyonnyola buli kimu kyonna ekibeera kikwadde oba oyina enkovu mu nnyindo baginnyonnyola to study pathogenic influenza virus. Era nga bagamba sebo yatikira okuva mu Harvard okusoma ekiyitibwa pathogen influenza yasoma ebya ssenyiga ebyo n'ekigambibwa nti abadde agenda maaso n'omodifyinga akawuka ka ssenyiga. Yakwate kubo n'ava mu Syria n'akwate kubo n'ajja eno mu Berlin gy'agenda maaso n'okolera research we ne famire ye era nga kigambibwa Rodi ayitibwa Faruku yamuteekamu ssente founder wa Aldawa balowooza nti ttabi ly'aba Al-Qaeda. The lab only has moderate security presence. Nabao tole ekirungi kyabena sigamba nti oba ina security y'amaanyi eri awo
Jesi balina bagadi abali connected ku police ya Berlin. No idea. Enzigi ziri kyakono simanyi. Metrics. Kyesobola okugamba nti za biometrics bagadi. We conduct. Kati kyekitukawo singa tufuna kye twetaaga. Tugenda conducting ekiyitibwa tactical interrogation. Tusobola ogezaako mmanya baani abalala be twetaaga okumanya. Oh, back to the woods. So bwe tumaliriza nga tuyingira ettale. Here. Nakyala wano wagenda otusekana n'eggaali atuvuge butereevu paka ku kisaawe. We all know what one motivated radical can do, so let's cowboy up, get it done, and go home. Ono yagamba ndowooza ffenna tukimanyi. Ki ekiyinza otuukawo eri motivated radical? So ngenda basaba tukole emirimu gyaffe tukwate ku bwe tusobole okwolekera tuddeeka. Ffenna tumanye ekiyinza otuukawo eri motivated radical. So tulina okikola mu nnambiro. Baakwate kubo ne bajja. Buli kimu kyonna kyali kimaze okubeera planned. Bagamba nti Rodi Sebo yasoma pathogen. Yasoma ekiyitibwa obuwuka obw'ettabbo kamala. Naddala influenza. Ssenyiga. Kati baakizudde nti ali mu kumodifyinga. Waliwo akawuka ka ssenyiga kali mu kumodifyinga. Labika yagala kafuula coronavirus ndowooza 2023. Kati balina omunturayinga nga bukyali. Era ne bagamba nti Rodi amuteekamu ensimbi ayitibwa Farouk. Yatandikawo akabinja kayitibwa Aldawa. Akabinja ka Aldawa kisuubirizibwa nti ttabi lya Al-Qaeda. Maama nyawo. Bajja. Laba. Nabagamba Fast Gadgets woba okimanyi nti weetaaga accessories amasimu gula Fast Gadgets. Genda ku Fast Gadgets, genda wa Fast Gadgets osobola okufuna accessories. Ate nawe woba okimanyi nti okanika amasimu genda okisikane baleese gadgets ezikanika amasimu ezigata screening ogasseko n'ebirala. Aba Fast Gadgets Shafik for Service Center sikanibwa kwa nifata waji. Ebya sipe yatawo olina okumujja ali ku original. Bakwate kubo ne bajja nga basembera mpola mpola. Basindika basatu bwe bati. N'okijjamu enjawulo. Ne kati essaawa zino ne babakwata. Gavumenti ya Amerika ebeegaana. Ate bo bagambirawo caption is not an option. Caption is not an option. Okwatibwa si option. Olina okuyiiya engeri. Bw'oba tosobodde simatuka kutoloka then oba olina okwetta. Ne babayisawo babatwali. Ate oba ne bw'okwatibwa bukwatibwa. Bo bennyini abasigaddewo babagambirawo nti oyo gwe baba bakutte mulina okuddayo mu mutte nga temunnaba kuvaayo. Bw'aba tatolose mwe kennyini mumutta. Nyabo ne balinnya waggulu bajja. Nabagamba Ronnie's Entertainment asikanibwa ku Easyview Plaza. So distributor wa VJ Jonas Productions. Era nga azituusa ku buli agent waffe yenna waali. Ba agents mwe bali omulimu gwe mugenda maaso n'okola temuzikiza. Bakwateko ne batuuka mu ndolere baali bamaze dda okukibala. Security eri moderate, still aggressive, si amaanyi. Busajja obuliwo bugadi zijasobola kuba buli connected ku Berlin police. Mama. Ne bayingira munda. Kageno bakusangirije ng'ogabattukana. Okakasya kireva yaani. Ne byaseno byagabattukanidde mu Crystal Palace. Ayaya. Gwe sebo ngenda kusaba shituka. Terera. Rodi bamusikanye bamuguddeko. Tobako kyokola. Nibasoka bamushako omuziki. Nibamushako n'ekinanka. Balina okukola ekintu tactical interrogation nga bwe bagambye. Okusobola okufuna information endala. Ngenda baako ebibuuzo byenkubuza bwana gundi. Who has access to the lab? Soko omuli ani alina access ku laboratory. Ani omulala alina access ku laboratory. Balina okufuna data. Ani Maggie Borowski. Maggie Borowski. She's my research assistant wange alina access ku laboratory. Your work? Amanyi emirimu gyo gy'okola. You people. Yasooka n'abuuza mwe baani finance wo yaani. Ani akuteekamu ensimbi. But he's not a... Yagamba musajja alina senesi scientist, just investor with investor. Where do you back up your Soko omuli backup wako mubakingira up wa. team on standby? Waliwo tiimu gye tulina eri ku standby eri wakaawo. To what we are authorized to do. Bo tebalina limiti ku ki kye tukkirizibwa kukola. Backup eri luddawa. In these computers. Ebintu ebisinga byonna biri mu kompyuta zino zemusisikanye wa. Payday. Kiwedde wano maze okuggulawo. I can arrange money. Bwe mma mwagala sete esobola obafunira sete bannange. Owulira. Head against the wall.
oyo soko muteke ku kisenge omuntu aguteke ku kisenge bamuyisaawo leeta abagambye amutekamu sente musaatu tamanyi na bino byagenda maaso nokola tulina information gye tufunye poliisi erabika egenda kwate kuba okujja okuva kusaidi omubaaliini nina instructions okuva eri bakama baffe ku rangi nina instructions okuva eri Rusty agamba codex order way codex buli kimu kyonna ekiri wano kiteekeddwa okunyigibwa okusa ku information babagambye eteekeddwa okubeera industrial accident kakendo bamaze ofuna information nga kigambibwa nti poliisi omubaaliini etegeddeko ku kyekigenda maaso waneno kati esimbudde ejja kati ne basindika information eri bakama baabwe nga bababuuza tukole ki ku mission kuba kirabika waliwo ka compromise olina abagamba codex order way kati balina okunyiga buli kimu kyonna ekiri wano ng'okasseko ne babasiikanyeemu ne scientist balina okumunyiga niyo okusija ku information babagambye esiekeddwa okubeera nga industrial accident kirina okulabikanga accident eyabaddewo eyaleetedde akanyamberege wano so that baleme kola further investigation. It's a misunderstanding. Ono yakanda bagaba bannange ensonga muzifunye mu bukyamu. Huge misunderstanding. Waliwo huge misunderstanding. I'm a man of science. I haven't found. Zeni musajja wa science. Sir, please, I haven't. Please, no, stop. Ah! Who sent you? Bami ngenda kusaba ni yakusindise. You don't know what you're doing. Tumanyi kikyogenda maaso nakola. Listen. Bambi wuliriza. Research I'm doing will save millions of lives. Yagamba research gye nkola esobola okutaasa enkuyanja y'abantu. Wuliriza kyegamba. A prayer. I don't believe in God. I believe in science. Bwe kiba kikwetaagisa wandibadde osaba kono nze munayisikiriza mu ssaala sikiriza mu Katonda nzikiriza mu sayansi. If you have a conscience. N'amugamba nti waaka wange omulala nyina self deposit box gye mutereka bw'onooba olinamu kakosiyasi ngenda kusaba at least data oyo mugyeyo kubanga nze bye mbadde nkola bibadde byakutaasa bantu ne famire yange temugirumya. Amugambye nti ebintu byabadde akola sigamba nti byakutta bibadde byakutaasa bantu. Yamukuba akayiso akalina omupoliisa yeebake afiire wano mu bulungi bo bateme bagende. Ninga lodi amugambye nti sebo gwagenda maaso n'okola bino gyendi bw'oba oyinamu ak'obuntu waaka wange nyina backup gye muteekako endala self deposit box okwatanga ekkubo n'ogenda obikebera n'olaba nti byenkola si byakutta bantu. Ne basooka bategako electric akasannyalaze kale ndowooza ke kasaba naye tufulume yanyiga kanakya abagamba ndowooza mu dakiika emu agenda kuba atuuse definitely wali amasannyalaze gasootinga so kati bana abakoze investigation kijja kulaga nti laboratory ndowooza wajjawo engeri y'akanyamberege munda awo wajjawo engeri y'aka accident akaleetera laboratory okwata omuliro n'abantu ne bafa. Singa kibeera nti basse batte then investigation eba egendagenda maaso ziba tezeewesa ne baseka n'emmotoka baba baakatuuka n'abasirikale abasimbudde okuva mu kibuga nga batuuse. Katonda wange tewali kubuuza tewali kwogera tandikirawo sekula byasi mutandikirawo sekula bullet. Katonda wange nakyala kekyako sekula ne poliisi nyabo bagala funa ngeri gye babatayizaamu kyebugibwa bavaawo wekanye ono bamusekudde omukono Fox 2 bamusekudde njagala munyige suppression bamasiga kumukumu aya mpe ensawo soko nkanyugira ensawo omuli data abagisula ne bamwokya n'afiirawo oyo akutuse njagala osooka nkavalinge kuba cover fire nono bamusekudde okugulu aya Mike bamusekudde okugulu ekyennaku ekiriwo poliisi endala ejje yambuuza mbuli ekituuse okon left leg bankubye okugulu okwakono status kuba bullet bwobuza status oli alina okulipotinga emundu wabasigaza magazini bbiri oba magazini mu basigaza ebyasi bina oba bamukubye ku mukono bamuyisizaako ekyaki eyo status olina okwogera
kwega muno n'abanga ali up to date ku kyeki kuliko n'amanya engeri gy'asobola okugezako okuyamba nakyala bamukutte ono yamanyirawo tebajja sobola yamukyekulirawo birawo nakyala n'afa caption is not an option aya mundu neseka katonda wange wabula polisi eshembedde polisi nyingi niye abaana bakulaga bashekula bullet kyaba akanyugayo kakojja n'agamba munywanyi tulina okugenda gyatugende situka tutandike abamutwala evivi neryekaaka naye talina kyakola kubanga evivi lye musaatu ddwadde yalina okumweteka amutwali kati ebiseera bisinga nga tebanaba kujja eno oluusi ekifo baba bamaze eddo kebejja mu perimeters ndowooza za mayiro nga 3 oba 4 singa just in case mission ebeera compromised baba ina escape route laba ngenda kusaba ebintu ebisinga soko biteeke ebbali tulina okukwatamu ebyangu bye tulina okugenda nabyo gyatugende bosi nawe yamutuusa nga balina okuyita mu kigomo ekiri wano era alina osooka okukkirira yakebera alabe gwegwe gwe teweebaka ssebo gira n'asooka amubaza osegeera bayitamu ne bakwatikubo ne bajja ebbali waliyo n'ekigoma ky'omwala gye bayise bayise wansi eno mu kigoma ky'omwala mpola mpola ne bakuukira eno suweji gyayita naye nga kyoba omanya lubadde lutalo bitya yakwatikuba gyasooka alengera okugulu kwa munywanyi ngeri gye yalimu olumediko kino asobola okikwasaganya wabula kyeyewunya abasekuda abasirikale ebyasi bakubye bakopisa ebyasi antukoze ki kyetubadde tulina okukola naawe okirabye laptop ye erisekiwa yamugamba laptop gye tulina osooka okwasaganya kwayo mission yesooka njagala okonfaminga oba omusayi gwe guli a positive bw'otaafune musaayi ogenda kufa sigenda kuleka yeri amugamba nti bwema nfudde ngenda kusaba okwate kuba ogenda obikire mukyala wange kyaba amugamba nti ebyo byoba ovaako ekya mukyala we ogenda mwebikirira yakwate kuba n'amufunira akasaayi. With us now to shed more light on the explosion and gunfight in Berlin is security expert William Sonaby. William, can you... Kagayina obuzibu nga munajja. Abasajja baali batandise ogenda maaso n'okwogera ku kisaako ekyo ekyali kituuseewo. Nga boogera ku bwatuka. Kati okusinziira ku mission bali we baali bagibaze si bwe yagenda. Kiraga ni mission already yali compromise kati bali bagenda kola further investigation. So kati bano balina okulwana nga basobola okweka obukakafu bono buyinza obubateeka mu matigga. That makes two you and me. Kati omanja. So what's the plan? We get the laptop home, let's get paid, let's have a beer. Yali ambuuza kati enteekateeka eriki.
anti tugenda ku delivering laptop tusasulwe ekyo kibenga kiwedde ate waliwo ekirala genda omusitulanga musaala tasobola kuvaawo I'm down. You take it in. esofuti tisobola kutambula gwe genda What's the mission? saagala compromising a mission It's in that bag. Get it home. tetumanyi ki kiri mu ensaawa eyo ngenda kusaba ssuka ogende I'll make contact. I'll come back. Back to the Four Seasons. yali amugamba nti bwe naaba mmaze okukola buli kimu kyonna ngenda kukwata kuba okuba nkomewo It's been 24 hours to rest that. jasinze nninda ssaawa 24 kasita buzibamu nga nsituka nga ngenda neetaaga kuwumulamu kyekyokka Get the fuck out of here. fuluma genda gwe genda yeetaaga ka body rest I head to Berlin. Hand this off. Make contact. RV in 48. 48. Hotel Silvina. I'm gonna yamugamba nti bw'onooba otuuse mu malini ngenda kusaba ogende mu hotel Salvina. capture's not an option. Capture is not an option. Okay. Naye yakwateko n'ayitamu asobole okutema agende. Toli yasigala wano eno. Amugambye nti bw'onooba osobodde okuyita mu njagala ogende ku hotel Savina. Ebisigadde ndowooza tujja kuba tuwuliziganya. Kitaawe yamuleetanga n'eno n'amuyigiriza. Ebintu by'amagye bwe yamuyigiriza byambaka. Baabano. Yatuuka ekiseera n'asooka afuna ku makerenda n'amiraamirako. Kati kye yakola ng'oli amaze okugenda yakwateko bwe n'ajja. Era bw'atyo yayitamu n'aggukira pembeni. Kati yakimanyi enkola ennyangu ejja kubeera senga adda sayidi si gy'eno. N'atagenda eri direct. Laba. Tuke bali najjayo serubwatula. Kubulankanya engeri y'olusu yalina okwesaaba ettosi. Bali wanaawulira ebyasa ebikuba. Ewulira ebyasa ebikuba najja. James! Come on! Get back here, son! Jjukiramu ssebo kitaawe kye yamukola. Bwe yamufuukirako obuzibu. Yatuuka ku kimotoka kirabika bali baze kutale kuyigga. Yatuuka ku motoka n'asalawo asooka afune ku byokulya n'ebikozesebwa biyinza omwongerayo mu lugendo. Yajja naye gwe kyomanya nti embeera gy'alimu yakunyigirizibwa. Kati yatuuka ku hotelo gye baali bamugambyeko. Hello. Ekirungi nti asobola okwogera Olugirimaani. Reisepass bitte? Dankeschön. Ihr Freund hat schon eingecheckt und hat für das Zimmer bezahlt.
yamugamba nti kyali already yabadde yazeeko wannasasula nosasula That scene. era ogendagenda mu ruumu 210 Dankeschön. musaba agezeeko onyumirwa siteeyo kono kaali yakwateko bwe najja ebbali gyasamulira akajji kamu kamu bwe yekaanya agenda okuzza amaaso okulengera lindako yamugamba nti wano ogenda kubeera seefu agenda kuba akomawo mu bbanga eritali lyawala so kati asobola ogezaako okuba nga amulindidde awo yamuleetedde ne paasipoota ye buli kimu kyona ekisinga ssebo yakimuleeteddewo ekiri awo ok sarawakuba ewusinga egi kuteserwatula n'asooka simuka beera mu kutya ssaawa 4 sajja akusalirako ng'oli muzibu singiizi nabagamba ziwa ansanza abakutuusaako interiors ez'omulembe abaagala bed covers abaagala cover abaagala bulangiti kati ekisago kye yakwata ekubo ebiseera ebisinga ebivirino libeeramu amazzi amanyo gajjamu bali bagamba nti okussa ku kyatuuse okulabayo tole kyabadde kikoleddwa abatujju yeekuba obuyisa asobole ogezaako maintaining embeera kati yakuba wansi alabo baaliwo meseji eyamuleeteddwa eyamulekeddwawo kuba roodi yamugambye agenda kudda mu munambiro naye agenda okukebera ku budde obudde bwetolodde roodi tannaba kujja naddamu n'akebera ku ssaawa n'abuuza munywanyi oli ludda mike kwata ekubo n'aseetinga mbagambye eziwa ansaniza abakutuusaako interiors ez'omulembe bw'oba okimanyi nti weetaaga bulangiti weetaaga pilocases ez'abaana ez'abantu abakulu ziwa andi sanza abasiikalibwa ku mukwana akeedi munywanyi yakuba najja nga asembera mpola mpola basuubuza ate baguza kinnoomu nabagamba mobileshop.ug application mugende ku website bw'okimanyi nti oyagala amasimu ag'omulembe ate ku beeyi y'omuntu owa bulijjo mobileshop.ug yakwata kuba agenda kwetaaga at least ebya minis ovu byampuliziganya yalina okufuna ebyempuliziganya yakubira rust yagamba ndi kabana naye kabika tekali secure kono nkuwulira oli mu mbeera ki physical condition kono ndi compromised naye siri critical wolofutu yasobodde okukola contact anti wolofutu teyafuluma baaliini nyina extraction team eneesobola ogezaako kwetika ebeko gyekutwala konfamingira wooli isoko linde kalino bamugamba nti Mike teyasobodde kutuuka mu baaliini ngenda kubulya wa wendise ngompa brief ku wolof 2 ono yamugamba nti buli kimu kyonna essaawa zokiri mu matigga saagala otandika ate kunkoya naawe kyenyina okukola kikimu kyokka kakasa nti nkuzeeka wonoosobola okubeerera chef mbulira location wa wolinsinika abasajja bajje bakukime Alexander Pritz kale beera awo oza kinamutwalira bbanga kyotuuka Coalition Bridge ko kiyinza omutwalira dakiika nga 15 ngenda kusaba ogende Coalition Bridge northwest corner mu dakiika 15 ngenda sindika abasajja bajje bakukima awo kakeno information gyafunye mburodi teyasobola simatuka kuva mu baaliini Mike mute yasimatuka kuva mu baaliini ekintu ekyo kyamwewunyisa nnyo kubanga ebisinga yali abimukodde n'amulekerawo ne document n'amugamba nti ngenda kuba nkutuukako mu bbanga eritali lyawala nkomawo kati Russia amugamba nti Mike teyasobodde kusimatuka teyava mu baaliini naye nyina okulwana nga bwesobola mbu gwe nkujjayo yajja yagamba yatuuse ku Elson Bridge kati agenda okuzza amaaso n'alengera engeri y'akapiki akapiki kakwate kubo ne kajja ne katuuka ku bitaala kati ebitaala ne bibakwata omanyi babayigiriza okusoma embeera yonna ne bamugamba nti waliwo emmotoka ya BMW X1 ogirengedde kono ngirabye kati agenda okuzza amaaso owakapiki alabika nga owa delivery kyokka ebitaala bibatadde naye tagenze waali kati ate bw'abanga abadde wa delivery yandibadde kati asimbudde akyakolawo ki ebitaala ne biddamu ne bibakwata yamugamba essaawa zo sikutegeera oteekeddwa okuneesiga kubanga ngezaako okuyamba kono nga bwe wayamba Mike gwe madafaka olabika wasse Mike gwe yaani gwe tukolera
Stop acting like a child and get in the lekera okweyisa ng'omwana kwate kuba yingire egaali fucking car. yingire emmotoka nje tompoleza naawe Garcia ashegede bano abasajja bata Mike ababuuziza abaani betukolera bannange juyira bobera machinery ebiseera bisinga you don't have to question orders bagamba bugambi genda okole kino kigwe oveeyo tukusasula deka kale ashegede waliwo ekitali kituufu beefula nti ba national security niye akizuda tekyabika nabo batabu nnyo kama n'okusinga ate oba osanga private security company gye ndala gyeyandibadde akolera bamutwala nti agi bali bamusindise kumalirizibwa yingira wansi mazzi nakwate kubavireyo side shen abasajja bafuuse abasajja guno ali muga nabagambi tulikayitibwa the contractor bije gyosipirasio jenga buli gyomusatu alwana laba tagali lwana ave kasajja kataka mushekule katwanga nakwate kubona ayitira wano yuno ne kalemerako kajja sebo kashekule ebyasi gamba kakati kana akatumbavu yakwata kiburoka nakakuba ku mutwe kali unamanya tasobola genda kuba bali batayiriza wali yakwata sherwatula mama nyabo natandika ebamuwerekeza bullet yajje bali nasooka ali akavali kuba waneno n'abotolawo temujja nayitawo nayingira mu ndeeno bwatuka mu nebisigade natandika okubyasa yajja abyasa obusajja bwamutayiriza mu ndeeno gyali abasooka omugwamu bakakashamba ono kagujje ono kawajji togira soka akikona ku kisenge gwe tosiri wala kuba obuleti Garcia mbwaza kutya lina amutomeje erudda mubadde ki kano kamwetika kali yakafumishe damu kifuba kashiri wala jibi aya terera kumbavu aya yakamenyerawo bomutwe nashoka aguguna nagutushija ddala washi bekinanka ku mutwe namumaliriza mwagala kunkitamwe kali walinga kalaba kaweddemu ddaamaanyi kalengera munywaji nga kyebamukola nga tekalina ngeri kyekasobola kweshetula yajja wekali gweshewo musookanga ne mmanya profile y'omuntu gwe mugenda otomera temumalanga gajjanga mugabatukana agenda okuza amaaso nga alina passport y'Abamerika oli Amerika ekyewunyisa na Marine gwe oli Marine anti batusindise nga batugamba egenda kuba reconnaissance kujja kwekanya bwekanya mission obadde ku mission oda yavudde eri ne batugamba naye bwe tumala okukwata tukutte ey'okuzita yabadde di order nze bwe nakulabye ku lutino ne bankubira essimu ne baŋŋamba nkutte ekige kyammwe mwasepatana wange nze nawulira nti baamukima baamwetika ne bamugjayo ffe baatugamba tugenda kujja taasa bulamu bw'abantu tebaatugamba nti tugenda kutta mwate kyava mugamba sookoleta ekifaananyi kyange nkulage amugambye bwe baatuleta baatugamba tugenda kutaasa bwe tebaatugamba nti tugenda kutta Abamerika bannaffe ekyo naffe tuba tetukimanyi nakwateko bwe nasooka amukwasya kano mugambye ete ekifaananyi kyange waliwo kyenjagala okulaga olaba waliwo safe house kozesa koodi eno basobole okukima twala essimu yange gyembadde nkozesa tokyasobola kuddaka namugamba kiru koodi eri Tomahawk bw'onoosindika kiru koodi eyo
ejabalaga nti nkusse kibasegeza tiimu egenda sooka ekoleko okunonya katonda wange yakwate kuba javweyo wabula njagala mbajjukize Ronnie and Jethera basikanibwa enankulabye Bakuri Road ku kizimbe kiyitwa Truth Plaza Building opposite Umeme nabo bakutegeeza nti wokimanyi weetaaga amasimu osobola okugezaako basiikana ensonga z'ebyamasimu ne bakwasaganya bulungi ne bakutereeza yakwate kuba gyasindika message kusya ku ekyo kye yali amugambye kuru hodi eri Tomac bw'onoosindika message ku simu yange bajja lowooza maze okutta naye amugambye tokyasobola kuddaka alina ekifaananyi kyamulaze n'amugamba nti kuliko kodi emabega eyo safe house osobola obagamba ne bajja bakukima ku lwange kati nako kamugambye nti munaife baatuleeta eno nga batugamba tugenda taasa bulamu tebaatugamba nti tugenda kutta bantu ate be tugenda okutta ekikwasa ennaku nti tugenda kutta bannaffe bamerika bannaffe basojja bannaffe ekyo kyo twali tetukimanyi nsonyiwa lori ng'akwate kubajja baabano yatuuka ebbali n'awulira ng'apondoose n'asooka akkirira wansi n'asalawo yeerongooseeko lengera nga bwe ntebe bagamba Asante Express Air Cargo bw'oba okimanyi nti oyagala kutuusiriza bintu mu Uganda okuva e China weekwata Asante Express Air Cargo ne bw'oba olina million 3 osobola obatuma ne bakusubulira kye weetaaga gwe n'osasula za transport na musolo ne bw'oba olina million 2 osobola osuubula e China kaki yakola yakwata bukwasi kubo n'asooka ajja mu maka g'omusajja oli gwe bata oli scientist professor era bwe yatuuka ebbali n'asooka sambulunyi nnyo koodi n'ayitawo n'ayingira munda yajja konkona omwami oli ng'amunyiga yamugamba nti bw'oba olina conscious ebintu byenkola si bibi nakola backup mu safe deposit box osobola ogenda obijjayo n'obiraba siize wano okulumya wadde gwe ne famire yo wabula senga tonyanukula ku biki ebindeese wano nja kunyiga yamugamba nti baawa alina ebintu byeyakolanga ng'alina seefu gy'abiteeka ewali sekiwa njagala ombulire ku lwa mutabani wo ku lwa muwala wo mbuulira Swiss Credit Bank gy'abiterekanga waliwo ka safe deposit box akali eyo wabula ngenda kusaba tolumya mutabani wange sigenda mulumya buli kimu kyonna kigera kubeeroke gwe jassabusa mugambe yeetegeke mutabani we era mutegeeze nti ndi kyali wa kitaawo oba kyali wa kitaawe mutwala ku kyemisana Yanis? nakyate yalina kyakola kyava ayita Yanis n'amugamba ngenda kusaba weeteeketeeke wakirabika tugenda tuli ekyemisana ne mukwano gwa kitaawo bajja bwe batyo baatule bali mu gaali mukyala tamanyi na kumanya banange yamugamba ngenda ne mutabani wange tukole ensobi baaba tukole ensobi mbw'ogenda ne mutabani wo kiyakola yalina ogaba mutabani wo munayinindira akaawo kazije aya You were his friend? wali mukwano gwa kitange yes nali mukwano gwa kitaawo Were you sad? naye ate oli munakuwavwe ku lw'okufa kwa taata Me too. of course nange ndi munakuwavu
Yasooka n'asiimulako wali ebbali abe nga alengera bulungi. Nakyala ayinza okudda nga alina bunjolya ebitagenda bulungi. Ate saagala mwerabire ku Easter tugenda kubeera ku jahazi pia. Taafubye ensonga zino yazikwasizza maanyi ku jahazi gye tuli. Where did you meet? Kati agenda okebera nga iPad yeetaaga password n'ambuza mwasikanira wa kono Paris. Your first child born. Omwana wammwe yasooka mwamuzaalira wa? Gwe naawe toyasamu obadde ki? Babuuzizza gwe. I have 2 boys to raise. Womanyi n'abatabani babiri ab'okkuza. Then we have. Buli kimu kyonna kye tubadde tulina kati kiri mu mikono gyawo. Osekeera. The question. Ddamu ekibuuzo kyange kye nkubuuzizza. Yanis was born. Agamba Yanis baamuzaalira mu Boston. Baamuzaalira mu Boston. Third child. Omwana wammwe owokusatu wali ogenda mutuumaani. Mwali mugenda mutuumaani. John. Twali tugenda mutuuma Jordan. Owokusatu baali bagenda mutuuma Jordan. Stop the car. Kati yimiriza emmotoka, sooka oyimiriza emmotoka. So how much did they pay us? Soka sooka muli bakusasula mmeka munnange ez'okukola by'okola. Kansubire munaye seeta ezo gigwana. Wandibadde osirika kuba tomanyi ennaku gye nnina n'ebizibu bye nnina tobimanyi. Gwe sirika. Ndeka. Maze okubikula iPad kati agenda kebera information eriko alabe. Wadde omutafu omusajja ono bambi. Kusiya ku kyali ayogera. Yakwate kuba gyakube namba y'essimu oli omusajja gye yamuwadde gwe yanyigidde mu ttano. 62234. Rikoni n'amusomera. Mobile. Ali mu balini condition eriyetako ono ndi mobile. N'asooka mugamba tusobola osikana ssaawa 9 ogw'enkya n'amuwa GPS codes. Wanaamusanga. Neyakwate kubo najja agenda okuzza amaaso. Gwe ssebo obuze. Ofaayo senga emmundu osooka n'ogikakanya. Gwe wankubidde akafwanga n'otegeeza. Olwayingira bwati yamukubirawo akayiso teyamuweeza. Yamukubirawo akayiso teyamuweeza. Era bwatyo n'avuga eggaali ne bajja. Leegera. Kagino yamukwata n'amuteeka ebbali. Yali asazewo asobole okugezaako omujjanjaba. Muteeka erudda luli agenda okuzza amaaso bw'atyo okwekaanya. Mutaddeko wano ebya buli kala. Yalwana okusituka ngo n'amutunuulidde. Tiweetaaga kulwana. Olwana ki? You see, you don't have to fight. Where's my bag? Ensawo yange eriwa? Ensawo, if you need the bag is right here. Ensawo yino. Why are you fighting, So, Kakati, are we good? ndowooza ensonga tuli steady. Toyina tagali okakasisa sina buzibu. Kwe kujja musumulire. Wabula mbajjukiza netone gye. Great Money Transfer Second we Nyakaroni mu katale ke Juba. Ayitibwa Toneje Great Money Transfer. Ashikani wa Nyakaroni mu katale ke Juba. Ne businema abutusha. You're safe. Mu video explosions. Engineer was badly infected. Oni yamugamba oli safe wano nakulongoseje vivi lyabadde lifunyemu engeri y'obuzibu. Told me about Ekyewunyisiza n'ekinywa kyakutuse newunya n'engeri gy'obadde otambula. Yamugamba omusajja malini yakungambye ko abadde omumanyi ko nedda nabadde simumanyi. Did you kill him? Kyebuziwa wamuse.
No, but I know they train us to run their errands. Yagamba nkimanyi nti munaye batutendeka gezaako baddukanyiza mirimu gyabwe. National security. It's just Batugamba busimanyi abantu betutta atubata for the case of national security naye. back where? Nyina okuddayo kono dda wakono njagala kuddaka. It's done. Ekyo kyawedde tokyasobola kudda mu America. Comes a memory. Home kati efuuse memory. Tokyasobola gwe kyoba omanya. You almost died. Weetaaga liso osooka owummule okimanyi nti wabadde ofudde. Weetaaga liso omubiri guwummule weetaaga wummule baaba. Kakana. Weetaaga osooka owummule mubadde otya. Ebintu bitwala ku sipiidi. Yakwatikuba n'amuteeka ebbali. I'm not here to tell you this in person. Kati yadde akaguuni n'akatunuulira nga kiraga nti Lodi yali ayogera ne mutabani nga mugamba nti bwe mba siriiwo okugamba bino. I need you to know why. Kiba kitegeeza nti mba siriiwo ate nga neetaaga nkugambe. Akaseera ke mmaze nga siri naawe. And because of that, I chose to dedicate my life. Nali saagala abaana bange mutambulire mu kutya olw'ekyo ne nsalawo obulamu bwange muteeke mu saayansi. Waliwo abantu abakulu ab'amaanyi abaginowalinga ensonga za saayansi. Olw'ensonga bo balina bye bagoba. It's my life's Wabula byekwasiza byolengera ku kaipad kano kuliko buli kimu kyonna. mortality rate of 16%. Ekisingira ddala okubeera ekikulu. Kuliko n'eddagala erijjanjaba. Staring into this Kagenda omusajja wattu yali akola vakisini esobola okuwonya ssenyiga omukambwe. created something that with your help, Naye nga bw'omanyi abasajja naddala bano abali mu pharmaceutical companies waliwo ebintu ebiba bibakolera this vaccine nga tebandiyagadde muntu kuva gy'avudde mu simanyi njiyize eddagala lisobola okugezaako owonya kino oba okuwonya kino. So kati bali bwe baamanya nti Lodi ono ayiya vakisini egenda okuwonya ssenyiga omukambwe, basindika bano genda mutta under the disguise nti ayinza okuba nga akola kawuka era ne bamuteekako okubeera bioterrorist. Lodi lwategeera Our sins and keep us from the fires of hell. May our souls go to heaven. baakwateko ne batuula ebbali kwe kulya Amen. balina osabira emmere. Amiina nti amiina. Okay. Your tab. OD 3224. Let's tip it a spear. Yali yasomye eddataagi ye. In Iraq, Afghanistan. Bano abasajja baatukuuma bize mu Iraq mu Afghanistan. Both. Yonna tuwanzikoze. Okay. You ever been to Hindu Kush? Wali obaddeko mu Hindu Kush? Bukosi. So high you think heaven's resting on them? Ensozi mpanvu oyinza okulowooza nti eggulu lyesigamye okwo. Ate ebiwonfu biri wansi nnyo oyinza okulowooza Eden. Nze nabeerayoko nga ndowooza ndi mu Colorado. Omanyi? No, we were out 12 days straight. Tulina omulimu gwe twali tugenzeko ennaku ndowooza nga 12 nga tuguliko. Kid, Nga tulina gwe tunoonya omuyaayi. hunting, couldn't find him. Yali abuze nga tumunoonya talabika. This out of the way compound. Kati waliwo oluggi lwe twamenya ne tutuka mu lugya ne tumenyaamenya buli kiri awo. On him, the kid, and he was chained to the wall. Bwe twamaliriza omulenzi tumusiikana yali asibiddwa ku kisenge ng'ali mukaaba. Naye ate lumu eyaddako twagenda okulaba nga baliyo abawala abaali basibiddwayo Yeah. nga babasanyiza basibi awo. And in the middle of all this So kati masikati ga bino byonna waaliwo embwa. thing, Embwa nga bw'ozimanyi ng'eri awo terina buzibu eri mu ssanyu lyayo okuba kerere. some matted hair. Twali basanyufu okulengera embwa. Shit. Naye And the thing I remember, ekyewuunyisa byonna ebyatuukawo mbwa yokka gye nzijukira mu kaseera ako. I survived all that shit without even blinking an eye. Kubanga embwa yasobola osimatuka oluvuyo bwe twali tutaddewo. Lwaki obiŋŋamba? It's much easier to kill, Omanyi kyangu okutta but it's harder to survive. wabula kizibu ogezaako survivinga. Kyembadde nkutangaazamu. Amugamba kaali. How long you been out here? Yambuuza omaze ebbanga ki ng'oli eno? 13 years. Amaze emyaka 13. Myaka 13 ng'ali eno. You have a family? Ku mawanga n'amubuuza olina famire. Nyina omukazi n'abaana 2. Saalongo. Alina n'amaka. You ever feel like reaching out? Gwe toyagala gezaako bawuliza. Abantu bo wuliriza. When I reach out, Singa ngezaako bawuliza I break things. waliwo ebijja okwononeka. We all know the monster.
Fena tumanyani buzibu. Sometimes he comes to stay. Ebiseera ebisinga ajja n'atuteganya nga waakubeerawo lubeerera. How's it steak? Ennyama eri etya? I've had better. So have I. Baabo. Bakyagira bwati bamwokyerawo bullet. Gagani noko kasajja katubali bakasinika commission ndowooza ne bwaba bitabagenda bulungi. Ne kasalawo kekweke nga kamaze otegeera obuzibu. Naye mu kwekweka bali singa bakusinika commission nejjamu tagali baba baagala kusaanyawo kweka obukakafu. Gagani no kasajja katuko kasigalawo ne kekweke eno. Ene kagamba saayagala kuddayo kusiikana family ku Kyankalanya. Kabadde kamaze emyaka 13. Basajja nno batosheewo. Ebawulira abajja kyakola n'asooka ssaako wano. Abasiru kyakola yabookera mu ndeeyo. Teekako gaasi n'asooka yabookera munda n'asimbulirawo eggaali. Wabula ategedde bano abasajja tebagenda zikiza paka nga amaze kuva. Tebagenda kuzikiza paka nga amaze kunyigibwa. Yakwate kubona jaseti ngasobola ogenda munange. Wabula saga amwerabire Joyce Star Fashions. Atenga bwenteyo bagamba nti buli Amanda atuuse ebikumba ebipya eby'omulembe. Ngoye ez'abavubuka, ez'abaana, ez'abakyala. Joyce Star Fashions aguza kino mwate. Asuubuza n'okusuubuza. Yes. Oli America akono buterevu ndi America. Safe travel, sir. I want Christina hear about me from you. You tell him yourself, Mike. Tell him yourself. Yajjukira kyaliwe ng'amugamba nti bwe mbanga nfudde bambi ngenda kusaba okwatanga ekkubo n'ogenda obikira mukyala wange. Of course nga tanabakwata kubo genda uwe ng'atuuse mu America. Yavugirawo katwa ng'agenda asika ne Christine mukazi wa Mike. Mubulire okusyako ebyali bituuseewo. Yajja kane ekyewunyisa agenda okuzza amaaso nga Mike gyali. Kyokka bulijjo amanyi yafiira mu bbaliini. Mike waali matafaka mulamu kyo kyamala enviiri ku mutwe.
Sebo Mike yeje ali mulamu. Mission yagwa. Yakwate kubona jasoka awawula ebikosebwa bye. N'akafoka eno ka munda nnyo. Ekimuluma nti oyo kyaliwe Sebo nfaafwe. Yakwate kubona asembera mpola mpola. Kati bwe yavaayo yasala wasooka amutambulireko. Yajja amulinnya amanda. Nabaga mobileshop.ug. Mobileshop.ug. Bweyagala amasimu ag'omulembe kutandikira ku mitwalo 2 genda ku mobileshop.ug ku site. Olondeka essimu gy'oyagala. Bakola ne deliveries. Dan bearing yashika ni bwashika kutoshako BW bearing. Bwoba okola mukwale. Okola mbirombe bya jaabu. Garage. Nonya Dan bearing kuchukwa ne bearings. Unajja mutambulirako wada. Jamulinnya amanda. Ulachimanya alina mugenda mpola kuba munywanyi. Yali avuze nga atuuse waggulu ku ntike n'agenda omunoonya ate ng'olowooza akyamulaba. Tamusikana n'amutomera. Kano kaategedde dda nti akatambulirako gwe ssebo. Ki ky'okola ewange okunningizangaye? Nyanukula gwe ssebo, nyanukula ki ky'okola ewange? Oyagala kunkuba bwana gundi? Agenda okuzza amaaso nga munywanyi. Nkuba! Bloody nkuba. Bwe kibanga kye kigenda okuba essanyu nkuba. Kabulaza. Nga mbadde saabitegedde. Nagenze okujja ewuwo nga njagala kubikira mukazi wo. Nga bwe waŋŋamba lwaki yaŋŋamba. Kyogamba tewakimanya lwaki agenda kunzita. Yaŋŋamba mbu tewasima tukawafa. Lwaki wannimba kono ku byaki? Mwannimba musimanye eno gye ngenda okukolera ngenda kukolerayo nga waliyo amakulu. Kye twakola twali tubba data kono si kya data. Mwalimu akasente. Kijja musukuma ettali. Bye twabba teyali data. Kaali kakiwa ka virus bano bambada faka. Okimanyi nti bakola sente ng'abantu balwala ssenyiga omukambwe. Oli omusajja yali akoze virus. Sorry, yali akoze cure. Nze ndowooza ku mwana wange ne famire yange kona ate famire yange. Famire yo egenda kulabirirwa bagenda basasula miliyoni 4 eza dola. Kati ate nje gwe tokyasobola kuddako ekyo kyoba weesonyiwa. Ate senga akimanya nti oli wano agenda kwate kuba gye akunyige ne famire yaginyige. Gwe sewo. Oluvannyuma lwa buli kimu kyonna kye tukoze, oluvannyuma lwa buli kimu kyonna kye tuyiseemu, omusaayi gwe tuyiye n'enkuyirawo omubiri. Kiki kyenfunyemu? Kwagala kunzita. Wandeeta mbino kunzita. Abaana bonna abafudde bafudde lwa bino. Muwoza mbu muli legit, temuli legit. Lindako. Ye musibambi teweta. Tokyusuusa kweyembeera nsonyiwa. Kale mwana. Guli kabulaja. Awuliyanga awedde bunaamaanyi takikiriza atoba. Munywanyi. Mubona teyandibadde gwe. Okitegera. Mubona teyandibadde gwe. My father. Yamugamba kitange. He branded me to be like him. Manyi kitange yali ankuza kubeera nga ye mbeere ranger to the bone. Fucking ranger kaguje kawaji. Kitange bwe yali ankuza. And they cast him out. Bwe batyo ne bamugoba mu magye ne bamukanyuga gye bamukanyuga teyakomawo ka. Kibula ndowooza oli yali amugamba nti ne kitawo yali abadde nga mmwe. Yabula n'atalekawo nnooti n'atabaako kyalekawo. Okitegera. And they just buried all the shit the fucker ever gave me in the backyard. I had my own funeral. Yagamba natuka n'ekiseera okubanga neezikira kitange emabega eyo mu luggya. Little hole filled with stupid shit.
shit, and I swore to myself I would never be like him. I would never forsake my family. Do you understand me? Era n'agamba nali nalayira nti nze sigenda kubeera nga kitange, sigenda suulirira famire yange, sigenda kyegamba. Rusty finds out you're here. Singa Rusty akimanya nti oli wano, agenda kujja kwegamba. Only one way this ends. Waliwo engeri emu yokka gye sobola okukomya bino. Aha. Ngeri emu yokka gye tusobola okukomya kino. Basalawo bakwate ku balumbe Rusty gyali. Yengeri yokka gye basobola okikomekerezamu nga Rusty bamunyije. Nga bamukomekereza. Where is he? He's in the... Bosi ali wakono, bosi ali mu kiyumba. Kubirawo bano abaaliwo. Gwe todduka. Musekula n'ayitawo n'agwetali. Basazewo balumbe Rusty bamunyige ye mwennyini. Ha! Rusty gyali. Muyaye gyali. Nabaga buli lwa Mande tubeera ku Moonlight Hotel awo ku Salama Road. Buli lwa Mande kibeera massive, kikwata fire. Wesebo Rodi ayisewo ayingidde munda. Gwe tosirwala. Nakye yagwako eyo. Kikabejja. Ono yajja akuba forward. N'akyusa kiripu. Kumbe kabula ajja amulabi n'amusunirawo bullet. Ekiri munda mukanda wange. Bula! Engumi efuta engumi. Gwe Kapato genda kukakano shaga. Abe Kapato shaga. Abe Kapatra. Abe Kapato shaga yamunyiga shewu paka washi. Aya. Ono bamuyisizzaako ekyasi. Katonda wange. Yasooka n'amukwata Abe Kapata n'amunyiga. Abe Kapata n'akakana. Omusaatu bamwokyeza ekya. Wabula ne kano bakakwasizza. Mwana. Kakomawo. Kuba ekirane kamaliriza. Yekeifa tutaradi agobuzaali. Mujukire mukabiri mu nyanga Jack Bawa. Tuja mweyongera mukaitwa Time to Kill kajja kubera kako drama. A Time to Kill kajja kubera kako drama. Tugenda karaba. Zezimu kweje jigeno furuma. Ku Easter iza Easter. Lwakwa kamodro jamani A Time to Kill. Manyi kako drama. Lori agero jira wati ya mwesi kanali. Taina nagashitula. Taina sebo nagashitula gwe sebo. Mwefude ekirala Muliwo okola mirimu nkyamu gy'abalala. Ndowooza waliwo pharmaceutical company ya Musirika Commission ne babaga mugere munyiga akasajja ako kali mukola cure ya ssenyiga omukambwe. Kagenda kuba katufiriza sete katali. Kuba ekyasi n'amumaliriza. Gwe tumanyi ngeri ya Azithromycin gy'atambudde mu biseera bya COVID. Kari awo pharmaceutical companies yakwate kuba ne yeeteka munywanyi n'amuleeta. Wabula omusaatu embeera gy'ali mu bambi. Mbeera yo yenyamiza.
yagamba ngenda kusaba ogambe mutabani wange buno bubaka njagala obutuusi eri mutabani wange I didn't die in my sleep. mubuli ekituufu kyafiidde mu tulo nga bwe batera okubika abasinga. Promise. nsuubiza ojja mugamba nfudde nga sooja kono easy kusuubiza nja mugamba. wabula ssebo naye alina okuba omwegendereza kubanga tetuganye Russia ayinza okuba munyiize naye nga Russia ayinako bano gamba n'ogwo ne bajja n'owulira embaga. yajja mu gaali kwate kuba agenda okulingiza bw'atyo okuza amaaso ng'alengera mutabani we mpozi ng'ogasseko n'omukyala bali kwate kuba n'ava mu mazzi musajja watu bambi era bwe batyo baayitawo ne bajja nga basembera mu ngeri ya kimpowooze. Lodi yatunula nga mutuufu awulira amiisinga famire ye. Yawulira eddoboozi omuto nga waliwo amuyita Jack. Genda okuzza amaaso okulengera. Naye kabaka n'asimbirwa nga wenna ali eyo nga weetaaza okuzimba ennyumba, weetaaza okugiddaabiriza, weetaaze kusiiga langi, kusiba mayinja, terazo, tiles. Awo nno otuuse. Ffe aba Sandex Engineering Investments tulina obukugu n'obumanyirivu mu kukola emirimu gino. Tuli mu real estate ne construction wa buli kika. Tukugamba nti twesige ku pulojekiti yo tukuzimbire tukolere emirimu gyonna, okuwayalinga amasannyalaze, okula pulambingi, byonna tubikola mu bukugu. Twofalinga extensive services ku bbeeyi ensaamusaamu eri cost friendly and cost effective. We are here to be trusted for all your services. We are a fully registered company covered by Company Act Cap 110 laws of Uganda. Don't hesitate to contact us for more information and services we can deliver.